Olwaleero ennamusa etuuse ku nnyoge. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President yavaayo n'ategeeza bannayuganda nti mujja kiwulira bwe mutaaveeyo kusituukiramu kwetaasa kwerwanirira nga mulinze ye mbw'ave magere akwate emmundu akwate bbomu akwate emigemerawala akwate tanka alumbe Mwai Museveni amugye mu ntebe nga mumutuddewo musirise mulinze Kyagulanyi abibakolere nti mujja kiwulira bwe munaanyiiga ne munyiiga mujja kusituka mwerwaneko musobole okweddiza eggwanga lyammwe. Kati nno olwaleero ebigenda maaso mu ggwanga bitiisizza buli omu. Ekyokuba nti ekibiina kya Forum for Democratic Change kiwambiddwa Mwai Museveni. Kati buli munnayuganda munnankyukakyuka muti ali mu kutya atiitiira akankana agamba kati ekya National Unity Platform ekya Nup ekya Kyagulanyi kyekiddako nti ate yandibanga Mwai Museveni yasigamu dda abantu be nga beefudde bannaffe era nga bakisanyo gye tuli kyokka nga lugenda kukyawa olwo nabo bakikwate bakimuguze ate olwosigale nga twakya ekibiina kya bufuzi kimulwanyisa kumujja mu ntebe. N'olwekyo bannayuganda okutya okungi kubalimu batandise okutema empenda nti banaye tuddeyo mu people power tulabe nga tutaasa ensi yaffe naye bino si byangu omusajja muyeekera musezi mubbi mutemu ate mulyaza amaanyi. Kati olwaleero tufunye mukulu Abibu Bwembo wa Lubaga South nga twagala twogeremuko naye era ng'ono yali wa FDC oluvannyuma neegatta ku National Unity Platform. Twagala twogeremu ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga naye atemeeteme ensonga atubuulire ki ekituufu ekiriwo era ki ekigenda okukolebwa munnayuganda alina kukola ki okulaba nga yennula okuvamu eno embeera kubanga ebintu byakabyo bikaaye. Habibu Buwembo tambula simbula kona emboozi. Aloko ya firimu zezo balowooza nti nno omukulembeze bw'aba avuddeyo nti Robert Kyagulanyi bw'aba avuddeyo n'aga nti nno tulina kuba kintu mpaka entebe mu ntebe balowooza nti balina musangayo ng'atudde. Firimu eri gye baalaba eya Rainbow firimu ezo ndowooza zaatusigala nnyo mu bwongo ne mu birowoozo ne tulowooza nti za ddala naye enkyukakyuka zonna we zibadde abantu ba bulijjo abantu bennyini be bakulemberamu then abakulembeze ne bawa direction. Abantu ba bulijjo be bakulemberamu olutabaalo then abakulembeze ne bawa direction nti tuva wano tudda wano wetumaliriza wano tudda wano ani afunyemu obunafu n'obuzibu obuvune tumutwala wano emmere eweddewo tukola bwe tuti. Omukulembeze ye alina kukola nteekateeka ezifaanaganako bwe ziti naye wano ekiri mu Uganda baagala balabe era ogenda n'owulira oli ng'abuuza His Excellency Bobi Wine ngatanavaayo ku nsonga eno okwogera boogera naye ogenda okulaba nga oli alinda era yalina n'okugenda ku street yalina embeera zonna naye nga mu nkola entuufu abantu ffennyini ffe tulina okukulemberamu abakulembeze naddala bwekituuka mu mbeera y'okulwana. Lwaki ffe ffennyini ffe tulina okukulemberamu ffe tusinga okunyigirizibwa embeera ezisinga wano twayogerako ku buvunaanyizibwa bwa muntu munnansi citizens. Obuvunaanyizibwa bwa munnansi it is to pay taxes kwe kusasula emisolo n'emisolo gye tusasula ne tugisasula mu mirembe tugisasula mu mpaka egimu bagitujjako nga tetutegedde bw'otunuulira omusolo nga value added tax oga VAT tetugusasula nti tumanyi nti tuguwadde nayo bagugerekera eyo tugenda okugusanga tugusanga ku bbeeyi y'ebintu byetukola ki byetukozesa. Bw'otunuulira emisolo nga local service tax bw'otunuulira gino egy'amayumba property rate tax gyonna tugisasula lwaki kututuusaako buweereza bwe tutasobola kwetuusaako ngaffe abantu. For example ne babeera bagagga ab'emuyenga katwala ekyokulabirako kya muyenga tebasobola kwekolamu mulimu ne bagamba nti tetulina mazzi ne bagenda amazzi gye gasibuka ne basima ne bakusa pipes ez'omu ttaka ne bagasika mpaka waabwe nti amasannyalaze tegaliiko nti gavaawa nti bujagaali kati tugule waya n'emiti tukole mulimu tugetuuseeko. Kati emirimu egifaanaganako bwe gityo gye tutasobola kwetuusaako gye emisolo gye tukola ki gye teri bagagga bali awo nti basobola okwekulamu omulimu ne bagamba tubeere n'eddwaliro eryaffe
nga lyeyawulidde lirimu abasawo basasulwa n'eddagala na buli ekyetaagisa okujjanjaba obulamu bwaffe. Kati ekituweesa omusolo ebyo byonna byettaso akwetuusaako omusolo gwe tuwa gubitutuuseeko. Kati bw'otunuulira bw'okuba tooki abakulembeze batafunye services obuweereza obwo oba ffe be bakulembera ffe aba bulijjo ffe tusinze obutafuna services ezo. Of recent IGG Betikamya katono nnyo nga tunagenda wa Betikamya waliwo bakama bange buno bunjagala tusooke tujjewo then we tukomawo tugenda tugirayo akaka Betikamya kuba dojjayo then we tuvaayo tukubeko ku torch ku kigenda maaso mu kibiina kya Fada cha kanzije katono. Bwabannansi IGG Betikamya yali a meetings section ya public n'abagamba nti by then campaign yaliwo yali yabinye biri mu makubo mu nguudo za Kampala n'abagamba nti kati ebinye ebyo temulina kutunuulira nze kubanga nze after all motoka gye ntambuliramu V8 ekinya tekiwulira mwe mutambulira mu motoka bu box body bulawumu ekinya kakikuba mbwe kati n'owuliranga gwe kennyini gwakikuddemu so mwe mukaaba emigongo mwe mu and ne bwe kibanga kintuuseeko nga yeeyogerako nga ye IGG ne bwe kibanga kintuuseeko ng'ebinnya ebyo binkosezza treatment eyange government yagirabirira dda weri naye bwe mulinda nze mbeeko kyenkola nveeyo nze mbala nwane nnyo nedda mwe mulina okukulemberamu mu kulwana then ffe tujje twongereze ku maloboozi gammwe and in that I concur with her. Bannansi ng'owunzika ku nsonga eyo. Yes, ffe nnyini ffe tulina okukulemberamu mu nsonga ezisinga because if you ask yourself how many leaders do we have? Naddala kati bano abakulembeze baffe ku front ya struggle their change. You have Dr. Besigye, you have His Excellency Bobby Wine, you have these few MPs abacha bali straight ku mulamwa you know era bwogenda okukola countdown toweza 10 naye ffe bannansi abawiba omusolo ababona tuli bameka okitegeera so bwe tuba tugamba nti abakulembeze be babagenda bakole byonna tebasobola kumalako era no gwe tulwanagana naye atumazeeko eddembe akulira ababbi b'amabaati akulira ababbeeza NSSF akulira ababbeeza za gavi ozijjukire za gavi abalwadde bakafuba naedis abakulira abo bonna kyangu okukozesa operation machineries amaje poliisi ne babassa mu makomera ne babaggalira eyo n'ate tekimusobola mwanguyira nga bannansi ffenna tweyiye ku nguudo for example ne tugamba ekimala ffenna naaga nti agenda tumalira mu maki mu makomera so buvunaanyizibwa bwa bannansi era ffe olutalo lwe tuliko kwe kulaba nga information eyo ey'amaanyi eyeetaagisa mu kaseera kano nga tugissa mu matu ga bannansi bategeere nti tolina kulinda MPO yaba yeekalakaasa ku luguudo olutakoleddwa tolina kulinda meya yaba ayogera ku ddwaliro omutali ddagala because after all ayinza n'okuba nga takimanyi very few of our leaders abagenda mu infrastructures ezo nti agenzeeko mu ddwaliro health center 3 alabe kyekifaayo batono nnyo so bannansi ffe tulina okubeera nga we are awake nga bw'okiraba nga bwe kiri mu Kenya nga bw'okiraba bwe kyali mu Sudan in fact it is still on nga bwe wakiraba Tunisia nga bwe wakiraba mu Egypt nga bwe wakiraba omanyi bwe tuwa gondi example z'amawanga ag'Abawalabu nabo bagamba omanyi emitima gy'Abawalabu gyakaluba you know n'olulimi balina lumu lwe lubagatta kyangu okukola ki okwekomandinga ne bagenda ne bakola ekintu wane Congo balina ennimi mmeka tribes mmeka si Bawalabu si ba mitima sije egirije muga nti egy'Abawalabu gyakola ki gyakaluba ab'e Congo beekolamu omulimu nga Joseph Kabila amaze n'okukola enteekateeka semateeka nga amaze omukwatako ng'owa wano bwe yamukwatako okitege n'akola extension ya term n'akola ne extension ya life ya term
kuva ku myaka 5 okudda ku myaka 7 bannansi ne bagamba togunya oguwanda tojja gikwatako era tujja kuwa omwaganya kutukulembera kisanja kirala olwaleero Kabila ye president waayo ani yakugamba nti Mugabe wane Mugabe Robert Mugabe ani Zimbabwe ani yakugamba nti Mugabe yawumulanga yeyagalidde bannansi bekolamu omulimo ne bagamba ekimala then bannamaje ne bawulira eddoboozi ly'abannansi ne bagamba tetujja kulinda batwalaganye FNB ne bamuwamba era olwaleero Mugabe siye president nega yali yerangiridde nga life president of Zimbabwe. Okay. Bajita Palo of Africa Radio chikumusava kamuza mwenda ekula eri mutulungi. Abibu. Asa. Ezimu ku songa enene ziri mu ggwanga olunaku olwaleero. Kwe kweyuza kwe tulaba FDC. Nkimanyi bulungi. Nti omwana ne bwakula atya tasobola kwerabira gye yakolera. Ekyo kituufu nnyo. Nejolaga nawonda bawo. Bw'owulira bino ebigenda maaso mu FDC nga tonayingira eri munda gye tugenda okulaga bikuwa kifaananyi tebisanyusa. Lwaki tebisanyusa? Nti FDC kye kimu ku bibiina ebiri mu Uganda wano nga bizimbiddwa mu kwewaayo kw'abannansi ne bayifiirwa ne bayiwa omusaayi. A number of Ugandans have been sacrificed in the name of building a political party called the FDC. If I may mention, ojjukira mu 2006 abantu 2011 by the way, Dr. Besigye bwe yakyalako ku Bulange Mmengo awo. Omusajja gwe bayitanga Magala yali akola mu office ya Ladisao ne Werubaga. Nakuba amasasi mu bantu. Natta abantu abasukka mu 6 on spot. That is the blood I'm talking about. Bw'oyogera ku bantu nga Julunga bamunyigirawo Mmengo awo. He lost life. Bw'oyogera ku bantu nga Sas Chifefe, the brother to Dr. Besigye. Teyatibwa lwakuba nti no yali atiisa mu business ya oba yali wamaanyi mbyobufuzi ne just mu mbeera y'okwagala okufrustrating growth ya FDC. Bw'otunuulira abaana abazze batulugunyizibwa mu kusibwa mwana nga Sam Mugumya omujjukira aid wa Dr. Besigye mu okutwakaawo Sam Mugumya yali tava ku kido Dr. Besigye yagano kugula emotoka. Yes. You know, bamusibye ne bamufulumya n'eggwanga ne bamusibira Kongo amazeeyo emyaka egisukka mu 15 ng'ali mu kkomera. It is of recent yakavaayo era is not in good terms with the security agencies here. Era atambulira mu kola ki mu kwekweka up to date tetumanyi oba ali mu ggwanga oba tali mu ggwanga. N'abantu bangi nnyo abazze balabwako nga batulugunyizibwa olw'okuyimirira kwa FDC. Kati mu kaseera kano story bwe zibanga zizze nti abamu kubali mu bukulembeze ate bali mu kitanda kyekimu nono atuusizza ebikolobero biri byonna bye nkugambye ebya bannayuganda ababadde balwana okulaba nga FDC fulaga yaayo eri mu bbanga. Nakyembalira Muzee Museveni yabadde atta abaana abo, yabadde asiba abantu bonna abavuddeyo okuwagira FDC vigorously. Ojjukira ebbaluwa gye yawandiikira omusajja Garuga Musinguzi yali omu ku ba stronghold. Is one of the founders yomu ku batandika FDC. Ate he was one of the financiers. Bali bateeka mu ssente. Abali bateeka mu ssente. Era for record purposes. Olabe najja Nankumbi headquarters. Yali nyumba ya Garuga Musinguzi. Najiwayo for the good of the party. Najituguza kasente akatono. Ekibiina kikole ki? Kifuna amakaawo kisinziira. Era bw'otunuulira mu political parties ziri mu Uganda, you can appreciate FDC for that. Being nti edina amakaawo ekola ki?
wetudenga gali strategic gagenda mu State House you know nayo plus kati ojukira embeera ekikono Mzee Museveni kye yamusaako n'amunyika n'atandika okufrustratinga business ze na suffocatinga sajja n'avaayo openera n'agaasikyaddamu ku sasende mu FDC because he published a letter which was penned down by Mzee Museveni gamugamba if you want to succeed in business please leave active politics. Sikwagala kwe nakkiriza n'agamba kambe ku byobufuzi kati omusajja oyo agenda okulekulira n'aga nti business nzire ku business nve ku byobufuzi yali afiiriddwa byenkana ki. If we are to talk about omu ku baganda baffe basiramu bannaffe Sulaiman Kigundu yatuuka okufa nga y'omu ku basajja abaavu. Lwaki? Ebyobufuzi nenga yali musajja munabya mugagga nnyo yakolako ne mu banka y'ensi yonna natandika banka wano eyiye Greenland Bank nasawo Greenland Estate nasawo Construction Company nasawo nakola sente mpitirivu nezonna bazisanyawo mu linnya lyaki ly'ebyobufuzi. So if we even lost life in the name of building the party called the FDC nga abatulugunya abantu abo bonna benjogeddeko nga bakulembeddwa Mzee Museveni olwaleero abamu ku basanze FDC nga efuuse mata I may say ne mujja ne mugamba nti the better way to move katugendeko wa omusajja ono abeeko kyatuyambisa nakyo muba mulyaza amaanyiza nnyo era muba muyiye nnyo muba temulina ngeri gye musobola kuwambalirira eri abo abafiiridde mu struggle eno muba temulina ngeri gye musobola kuwambalirira eri ab'eŋŋanda ezaabo abafiira mu struggle eno. Nze I always sympathize with a person called Dr. Besigye. Bw'oba oyagala ku sympathizinga naye yitako katonga awo ng'ettaamu eddamu at the beginning of a term oba term ya second oba ya primary ne bweba ya university lojja okumanya obumanye nti no struggle is not sinyangu ya kuyimirizaawo osanga abakazi bannamwandu ne bamulekwa baabwe yes ndowooza abeera mulekwa maama azze ne mulekwa omulekwa w'omugenzi ayafiira mu struggle baleese report fizi banjibwa bwati kutandika batugala tusooke tusasuleko percentage bweti nawaayo nga siyimiridde mutwaleyo kano bw'okola research amayumba gazimbidde bamulekwa gundi yapangata you sympathize with him kati mu kaseera kano abasajja abeerekereza ku kaabwe ke bandibadde balya ke beenyumirizaamu ke bandibadde bateekateekera obukadde bwabwe ne bakawaayo gwe nojja ku makya n'ogamba nti anti Mzee Museveni ankubidde akasimu tulabe engeri gye tukwatagana naye atuweeyo akantu bwembo kiba kibi nnyo ddala era mu ddoboozi lino lyenkozesa wenjagala okusinziirira wano because there is no doubt there is proof. I also have proof sente z'ekibi zayingira mu kibiina kya FDC. If you want to bw'oba oyagala kumanya genda onoonye ebbaluwa gye nawandiika ennaku z'omwezi 27 sente z'ekibi the money the evil money entered the FDC. yali mu kaliba ya Ingrid tulindawo njagala mbulire current betulina n'abakulembeza abalala abatula ku organic twagenda mu kaluka 221 mu process yo kagendamu waliwo ebyalabwa ebitabangawo mu kibiina kya FDC. One of them yali witch hunt akaluluka kadi aka 2021 a witch hunt against all activists baba yiga ba frontliners
that witch hunt never spared a person of Ingrid Trinawe. Njagala mbulire mu byobufuzi bya Uganda. Bachala mwebali. Njagala mbulira yali mu kaliba ya Ingrid Trinawe. Njagala mbulire current betulina. Who is that lady going okuyimiza ne Ingrid mu lutalo lwetulimu olw'okulaba nga tuva mu butali bwenkanya nga tujjako na kyemalira. Mu lutalo lwe lumu twalabanga omusajja gwe bayita Paulo Kawanguzi. Kawanguzi ejjinja je yali commander frontline nga bwe kituuka mu civil disobedience and defiance confrontation nga Paulo Kawanguzi bw'abatana ludumira ejjinja tolina kyokola ki tolina kyogamba bamu frustrating nga ani frustrating secretary general ngandala mafaka yalina okugenda ejjinja n'akampinga y'okumala almost ennaku nga 4 okwensuaringa nti Kawanguzi tafuna ticket emutwala mu parliament. Ne Kawanguzi kubimu kubiyakolera ekibiina kya FDC yali chairman LC3 na sacrificing amakage mu kibuga Jinja n'agawaayo gakolenga offices za FDC for the spell of over 7 years. Aze avudde ku LC3 agenda ku parliamentary omukulu n'agamba Kawanguzi okuyita wakiri wagenda wali olunandala amanya gajjawa bewawo naye bimu ku bibuuzo bye tuzze twebuuza ne kati answers zitanse okwanukulwa. It has been an interest of Mzee Museveni to uproot defiance in the politics of Uganda. Chovola banti buli awabadde activists wabadde akola ki wabadde asonga kati by then 2020 defiance yali mu kibiina ki FDC. Therefore bw'oba ogenda ku uprooting defiance olina kukwatagana ne bani ne ba collaborators mu FDC. And the man said today that is how it came. Soka ku uprooting ba defiant ona abali mu defiance bakole ki bakube badde wali nze kenyini Buwembo Habib teri doubting defiance yange. Teri doubting defiance yange. When I say I'm going confrontation, I confront. In the process je bampisamu okufuna ticket ya FDC mu Lubaga South ekyanyamba kyali eki bannanga bache batali na ba Kawanguzi ba Mayanja Robert ba Ingrid n'abalala bangi Buwembo Habibu omukyalo bayavaawa simanyira kumanya bamuli bamuyita nakano aji Grace ne bamuleta yavuganya ku tiketi ne Buwembo Habibu tubuuza wawa is she member also secretary general n'agamba nti in FDC membership is not determined on the duration you have been in the party oli ne bwagula tiketi party card enkeera mubeera iko it's fine ne twali tuyisiza resolution as NEC nti FDC mu Kampala ne Wakiso tetugenda holdinga primaries olw'ensonga zino wammanga zaali bbiri specifically esooka political terrain yali mu ggwanga nti wali wazeewo force empya eya people power ng'abantu bonna bali confused by then nga tosobola kumanya ani akyali ne FDC ana atakyali nayo ani wa DP nani atadina ki na DP because you remember people power how it mobilized. It was like jangu nga bwoli oboli wa FDC oboli wa DP oboli wa Jema kati most of the people then were hobnobbing with people power ngo basanga kama ochango obasanga mu field nga bawanise ekikonde kati nga bosa primary tosa kumanya ani mulonzi omutuufu nani atali mulonzi mutuufu. Buwembo kwata mwawo katono tuli ne Abibu Buwembo twogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Ekibiina kya FDC kisaanawo kikyaliwo kinaabeerawo kinaggwawo kyekiddako ne national platform esaanawo eneesigalawo oba naye tugenda kutandika kuwulira biwoobe. Tuddeyo mu people power yewali omulamwa tukole tutya byonna bye tuli mu kwogerako olunaku olwaleero kubanga kyo kitabika nti Mwami Museveni asimbye Nakakongo twali ekibiina kya byabufuzi kigenda kubeerawo mu ggwanga lya Uganda. Akoze kinene okusigamu ssente n'okusigamu abantu be ne babeerayo eyo munda ne bakula mpola n'abakuza
paka lwabakozesa omulimu gwe yagala okukola kati mu national unity platform nayo mubeerinde batewakubanga gye baliyo bakula mpola baba bikka mpola wande bagenda kuvaayo babafuukire ekyeneena naye nga tulira ffe tulina okulwana olutalo olunene okulaba nga people power balina oluyimba olwali lufuuse anthem y'eggwanga tuliyambala engule olutalonga mu taxi then nga bwe wabaako programu ng'eno n'amwatulira kaseera k'amasimu bwe kata olina ayogera ku kirala nga tayogedde so that tension made our decision nti tetujja kugenda mu primaries olw'ensonga ntujja kwawula babo n'abatali baki babo oyinza okwekanga ng'abatali babo be bakulondedde candidate golina okuwa ticket then ensonga eyokubiri yali ya covid 2020 do tuteekateeka ba candidate 20 bagende mu kaluka 2021 kati covid waliwo bingi nnyo restrictions SOPs keep distance simanyi mask simanyi sanitize biki kati netugamba okwavoidinga okulwanagana n'ekirwadde n'okuriskinga abantu baffe mu mbeera tukozese kuba eddala ssemateeka lyetuwa which was consensus bwe mubeera bakandidate basatu babaleeta ku mmeeza ng'eno ne baweeyinga ani alina ground okusinga ku munne ne mukkaanya nti butuufu gundi atusingako ye consensus then where consensus has failed ne tugamba NEC eronde it shall appoint the candidate nete tugenda mu primary kati in my case Bwemba Habib twatuuka obwazzo omukyala teri yali amumanyi wonna oli mukundaga vulugu ali mu FDC vulugu kulaga lutalo olwaliko obuswanyu obwakubwanga ba activist nwagisajja balwanyisa ba activist kati akaseera kati ondaga obuswanyu obwakubwa buwembo mu FDC yes as an activist yes kati tugenze mu process ya consensus mu mulimbera yonna yali empa because one nali oludde mu kintu I was the secretary general of FDC Rubaga South constituency gyenjagala then I was a NEC member ekirala visibility yange mu constituency yali erabika very doubtable then consensus tugenda okusanga waliyo omukono ogutambulira wansi omukono ogwo bwe gutambula nembuuza naye omuntu ono waba wankuba akaama nangamba omanye ebimutu byerekereza nangamba thigh power omanyi kyekitegeeza nti gwe toli mukazi oli musajja kati awo kadi eyo tosagikola ki nengamba ate byatandise ddi ebyo byatandise ddi nenwana engeri gyekiri nti ndi activist awo nempitawo nenga omukono gusigala gukola ki gujja netuuka newabeerawo petition omukyala gye yawandiika ne bawandiikira sisuubira nti yali abamanyi I sold out nti waliwo yagimuwandiikira ne bajja addressinga mu office ya secretary general nandera yaliyo nze sikanyiza nabivudde mu banyigiriza bamfutya nsobola okuba tebamanyi yensonga gye bawadde so ndeesa okulopa kwange gyoli consensus ground ze bagoberera ze ziri ki nga bw'otamanyikiddwa era mu kibiina ne mu ground nga tebakutegeera mukulu n'atuuza naga nti tetujja kukkiriza memba okugenda nga si mumativu tugende mu NEC ekola appointment mu NEC I was a NEC member therefore balina baali bakolleagues bange era ne tutuuka mu NEC nebuuza who's she who brought her ne bamubuuza ku bikwatagana n'ekibiina naye nga takola tabitegeera ne balindoosinga Bwemba Habib awo mu kaseera ako twali tutandise n'okuteekateeka nomination forms tunoonya emikono egitusokondinga nze nenzituka mu ground ndi mu kunoonya mikono ginsokondinga
neji recommendinga nali ndi awo akasimu nga kavuga tebinaggwa anti omukazi awandise petition endala agiwandikidde ndi secretary general olwanya kubira bannanga abaali bapakira yawandise gundi endala petition endala kakati petition agitwala because amakubo twalisewo abiri it is consensus or appointment I've gone through both era nga nze mpangudde secretary general natuyita enkeera natusamu kati mu office ye mu babiri kati olwo pate organized zonna zikoze asikubye natandika gwamanyi go gali luddawa gwagago gali luddawa nimugamba naye twayisa resolution egamba consensus of appointment by the neck zonna ziyisemu there is a petition which is before my table. If she is not contented with the process, let a petition the electoral commission because the electoral commission we have a candidate. But the secretary general cannot be overwhelmed by every worker at the political party. We can manage it here. Resolution again okuja let this to be subjected to a primary. Primary after all nali nyaze secretary general wa constituency nembagamba primary ne baba jagala kati tugende na yet it is against the resolution of NEC ne bateka olunaku awo tusembedde mu nominations because I remember primary ya feba agisayo lwali lunaku lwa kubiri nga ku lwokuna ye nomination official nomination with the National Electoral Commission netugenda mu primary nenjiwangula n'obulwana mu 7 omukyala nafuna obulu 3 naye it was said a lot of money was splashed in that primary era bannange singa sali nnyo nti kwatagana nabo bali bajja kuntunda bagaba sente mpitirivu zivaawa katonda yasinga okumanya eyo tujja kutuukayo kakati primary njiyiseeko nkulaga obuswanyo bwa activist olwo Ingrid ye yawedde dda bamunyizedde rukunjiri era secretary general yakampingayo kumala wiki namba omuntu gwe yaleeta yakwata ticket sisuubira nti kuva lwe ya losing akabu yali azemu okulabika olwo secretary general akolera ani za accusations zetugambye tuli mu kudiscussinga tugamba by that time twati tunaba kumanya nga akuba ba activist by then twati tunaba kumanya gwakolera nekati twakoze lindako twamutegedde bwembo mukuba ba activist ani gwe yali ayerulire kubo bwembo eno program bagita na mwatu gwe yali ayerulire kubo yoyo atya ba activist omulimo gwabwe obuvunanyizibwa bwaffe bwaliki kwe kulaba nga tusindikiriza ekikonge ekiremedde mu kkubo ekikonge ekikulembera ababbi b'amabaati ekikonge ekikulembera ababbi ababba eza NSSF ekikonge ekikulembera ababba eza Global Fund ekikonge ekikulemberamu ababbi b'obululu ekyo kitwali tukola ki kitwali tulwanyisa kati nakyo engeri gye kiri nti kyawamba ne Bank of Uganda gavana waayo mumanyi mu kiseera kino taliwo Mzee Museveni ye governor era yayisa sente zino zitebwe zigende wano zigende yalinze inflation mu ggwanga so kati waliwo mabigawo gubangamba yali asindikidwa mu appointment committee nekoletya bali babyogerako bwogezi banyumyako bunyumya era sigwe kusoosa binyumyako kokyolowooza nti governor bank asobola okulondebwa ne bukya ku makya ng'ensi tetegedde nga twebuuza bwebuuza nti oba yaani twandibadde twebuuza munindira gye tumulindiridde okutudabulula mu kizibu kye tulimu ng'okimanyi Bank of Uganda yafugibwa Museveni ne mutabani we Muhoozi akola mulimo kigwe mu kumanyako ever since she was born mulimo kigwe yali akoze ko ne business zo ga buli mu business anazulire nsinti nkola kino business tije yali akoze go jo manyi tino yino je yali akozeko
ye kugenda wali ne basayininga fulumya ayo kikutia tebo kyayogera na muwendo ntulumya billion bwezi waliwo akabadde kenjaga give us some 10 kilograms nake mbadde njagalo nzigireyo katono nnyo boem bino byonna nga bubimbulidde ondaze omukono gwa secretary general n'enzija zeguze gutambulamu ebbanga liriri wamala ng'okyali mu FDC wali obadde kaawo ne weekengera nandala mafaabi kaakati nze okutandika omwekengera naye nga sinamala lwaki simaze kuba nandyagadde mpa ekifaananyi nange kyantuukako ng'omuntu ne kinyigiriza soko kimpa ekyo bantute mu primary ku lwokubiri ku lwokusatu omukazi sebo yagaana okukkiriza nga mukubye n'obulwana mu 7 afunye ku 3 n'atwala mu kooti n'agenda mu kooti ku lwokusatu nga nomination za lwakuna n'agenda mu kooti mu civil divisions na contestinga engeri gyempereddwa mu card era n'agenda ne minutes eza NEC yayisa card erina kuwebwa consensus na appointment therefore Habibu engeri gyafunyemu card nga batutte mu primaries eribweru amateeka okusinziira ku minutes zaki. There I asked myself, where did she get the minutes of the organ? She wasn't a member. She wasn't literally known by the people. Abakola mu secretariat y'ekibiina kati awo netandika okususpectinga nengamba omuntu anwana alabika atambulidde mu muzimu guno. Yes. Yeah, nemanya nti kati anwana alabika ali so closed ne files zino nga alina ne access okufuna minutes zaki. Because let me tell you one thing, minutes za phase this then when I was a NEC member nga nange sikirizibwa wadde kufulumana na popular agenda gye batuwadde waliwo akabadde order paper nga sikirizibwa waliwo akempulira kansiwa ku mutima bino byonna nga bigenda mu maaso gw'olina kyo wali okoze nandala kyogamba nti omusajja namukola kino nga Ingrid bwe yeebuuza nange nga bwe neebuuza nga Mayanja bwe yali yeebuuza nange bwe neebuuza so weekiri tekiriwo sikijjukira sikirina naye olutalo lwali olwo lumu lwokka nti kasita yali ayingiddwamu omukono gwa Stan kuba nze I personally nagenda okuva mu FDC era mu kiwandiiko kye nawandiika nakiraga bulungi nti Stan amaze okuyingira mu nyumba era by the time 7 December 2022 nali sinakola decision eva mu FDC nali njaga tutuule twekolemu omulimu okunoonyereza kubeerewo then abo abazuuliddwa nti bakakasiddwa nga balimu omukono gwa Stan action taking katotandikirawo tuli ne Abibu Buwembo wa National Unity Platform okuva e Rubaga South tutematema embeera ziri mu ggwanga n'okusingira ddala ekibiina kya Forum for Democratic Change era nga mwali mu kusosootolera biki ebyamuviirako naye okuva mu kibiina kino era ng'agamba yabirabirawo nga bakulu abali mu kibiina ate balina gye bajja ensimbi okuva ew'omwami Museveni nga mu bano bali naye ali mu kusonga ngalo mu Secretary General w'ekibiina Nandala Mafaabi ate nga ne Dr. Kano Kiza Besigye naye engalo azisonga mu Nandala Mafaabi ne Ssemujju Ibrahim Nganda naye engalo azisonga mu Nandala Mafaabi kitegeeza tewali wava mukka nga tewali muliro. Nandala Mafaabi yaleka waliwo ekikyamu ekigenda maaso mu kibiina kya Forum for Democratic Change. Kati nno bannayuganda tusaanye twesibe bbiri tusaanye tumanye nti ensi yaffe obutuuse egenda tulekawo bwe tuba nga tutwenywezeza. Ffe tulina okwetaasa, ffe tulina okununula eggwanga lyaffe, ffe tulina okununula ensi yaffe okulaba nga eva mu mikono gy'abatamanya ngamba naffe tweyagaleko tumanye nti ensi yaffe yangulaga nti gwe banyingiza kooti bakuyingiza kooti vudde mu primary kooti etuula bafayiringa lwakusatu then ku lwokuna bwe basamoninga Buwembo Habibu okulabika mu kooti mind you nali maze okubukinga nga ngenda kunominatinga ku lwokuna okitegeera kati ku lwokuna lwe bambise mu kooti kijja kitya of course kooti bwekuyita
nsitukiramu nengenda mu kooti ngendo tuka mu kooti file bajaloketinze sawa mu 8 kiba kitegeeza nti by all means oyagala toyagala kolo tosobola kukola ki kunominating nenetegereza samuni ya kooti nga mbutuufu tekopinze ku electoral commission nengamba tiimu nti omuzannyo gwagwe tulimu gwaba mafia that's what tulemesa okunominatinga bajja tutuuza mu kooti olwaleero batugambe ruling yancha encha batuuze mu kooti ye final day electoral commission yawe naku 2 za nomination nembagamba nze kangende mu kyama ka boda kange ngende ku electoral commission mbere mu bantu abasookayo ku nominatinga nga amawulire teganakola ki teganatandika era nja kwegayira bannanga abamawulire ti mondekemu temutunuza mu kamera so that ngende mu kooti ng'already nze nomination form nzikola ki nzirina era kyenakola nengenda mu kooti namaze okunominatinga kooti yatula saawa 9 netuta saawa 10 n'eddakiika ezigwamu netugamba you will come back tomorrow after lunch for a ruling. Twatuuka kooti saawa 7 nezingira 8 nezingira 9 kitundu zaali zigenda mu 10 omulamuzi najja n'agamba nti okay okusinziira ku gundi ku constitution y'ekibiina providing for primary so constitution etekenga precedence ku resolution yaki yanneeke kati resolution yanneeke bwebanga ewa consensus nga consensus yalemererwa therefore balina consulting constitution egamba ki primaries therefore Buwemba Habibu yalondebwa mateeka era efraga beyala nga bamanyi obudde buweddeku saawa 10 nfuluma court process yoku arranging nomination forms olina okunoonya abasekonda approving then commission of oath nomination zakomanga sameka 11 bali tebamaze okungoba cut out of surprise mpandikira bakama bange timaze okunominating how did you make it happen nebagamba mwana activist I did it my way they were so shocked tebachikiriza nebagenda okulaba ndi mu kubanoonya twali twayisa mu NEC one buli candidate ku parliamentary alina okuweebwa ugundi alina okuweebwa nomination fees alina okuweebwa posters alina okuweebwa ne voter protection fees nekatebe tetujja bigenda munnyo nenkulaza olugendo lwenayitamu abalala lwe basigalamu omuntu omulala gwe nazunganga naye ku headquarter awo bwe mukugamba akwewuunyisa ng'akaabira tiketi FDC naye nga mu constituency mwavuganya talina amwalaze interest nti agala tiketi FDC naye nga tebagimuwa yali ani honorable Munyagwa Mubaraka mugati gwa bata ikawempaawo nenge ekimukubya ki is an activist also I think he was on a list when this abakulu je bali bawereddwa kubantu balina okulwana you know Munyagwa nze mutuukirira because he was my friend. He was one of the guys abali abamanyi okumbuuza nti naye embeera mugiyitamu mutya nakwata emitwalo 2 n'agakwasa twana okitegeera nemusobola okutambula mu mbeera Munyagwa ngenda ze mumanyi nti alina eddoboozi erisinga ku lyange abasajja nga bantadde ku bavivi bantuusiza nangamba Habibu nkubulira ekyama nzo ndaba nange tebanaba kusaako stamp olwo tubulayo olunaku lumu tugende mu nomination stamp tebanaba gikola ki jimpa konze ki nandala yalayidde naga atagenda kumpa tunzikiriza kugenda ku tiketi ya FDC nemubuuza wansonga ki talina nsonga oluga nti yakyogedde bwatyo and I thought that he was joking. Linda mukatono Habibu ebintu bino biwanvu era birabika byava mabega ng'ojjako kuba nti gwe wali okizudde nti Nandala alinamu omukono guli invisible bana FDC abalala nabo baali bakizuula nti Nandala alinamu omukono gutali gwa bulijjo wano mu process buli omu balina olutalo bamusangako nga bavuga nti ono bamulwana olw'ekintu kino mu kusooka nga Nandala agambye tagenda kuwa Munyagwa tiketi Munyagwa abawagizi be bakitegeereka wempe
ne basala ko headquarter ne bagate tuvano nga ticket ekozeje nga tebamuwadde ticket kati ne basulawo kati okujja n'alayira n'agamba nti mpozi obulago bwange babusazeeko sijja kuwa stamp yange nga yekwasa bali bayayita abayaye nti waleesa abayaye ne basula wano ne bawamba ekibiina kati Munyago bambi n'atambulira ku mbeera y'okugamba nti yeetonda ku lw'abawagizi abakoze eki abazze wano nze tewali nsonga yampisa mu process ziri ne bwe tuva mu appointment ya NEC ne baddamu ne basaba petition Lubaga South ye hostinga na Janankumbi abawagizi bange ne basalako ekitebe ne bakuma ebipiira kati mu process ene yezaddako bagiranga noleta abayaye ne bakuma ebipiira ku kitebe waliyo kirabyeko so kati mu mbeera efaanaganako bwetyo yembeera gye tubadde tambuliramu kati tuzuula diffa abasinga nti nanda waliwo omukono guyingiddewo. I was at a level of a neck. Yes. Then netutula netuconstituting a structures gendo ku managing akalulu. One of the structures mwe mwali gundi mulino okubeera ne tale center. Bwe muba mugenze mukalulu kakuba returns okitege. Then waliwo campaigning bureau. Campaigning bureau yebere managing a candidate okutandika mu nomination mpaka mu kusembayo nominating zatya fees za nomination zetagisa mmeka then roadmap tutandikirawa tuddako wa obusibu bunazibwa candidate candidate alina districts 15 alina okumanya ntambula atya sawa mmeka ntuukayo ntya campaign bureau yebikola ku ebyo byonna campaign bureau yedina okutunulira center agenda zijjawa ebeera ne desk ya fundraising then era ne managing ne sente zikola ki bwacha kumacha nga bureau erondeddwa ali ekulemberwa Waswabirigwa chairman neteekebwawo na Janankumbi awo bwacha kumacha nga ne program ya nomination tebagimanyi yes campaigning bureau temanyi candidate gwe managing agenda ku nominatinga sawa mekera budde chera atandikirawo waliwo akantu kenjagala ojjeyo bulungi abibu ekintu kino okusinzira ku ntambula gye kitambulamu naddala amawulire ngaffe bwe twakifunye nti Nandala ne Patrick Boy Amuriati baagala kuwala kibiina kino kukitwala wa Museveni. Yes. Kati njagala kutegeera Nandala akwatagana atya ne Patrick Boy awo Secretary General ayingizaamu atya president ekirowoozo nti ekitwale Patrick Amuriati Boy yomu ku bantu abanna FDC gwe baali bakkiririzaamu as an activist because he is a product of activism. He was spoon fed by Dr. Besigye. Yes. Era ne mukujja kuba party president batonna abaali bamanyi Patrick Amuriati inclusive naye twamutambuza eggwanga lyonna nanga I was persuaded by the team era n'atulagako nti he can do it mbiseera ebyo twali mu biseera bya togikwatako ne tugenda erukunjiri ojjukira amajje ne poliisi masasi ne gavuga ne battamu n'omwana bambi balina omwana gwe batta erinnya linvudde mu mutwe n'atulaga that obuvumu ne tumwesiga kakati sisuubira nti bwacha kumacha ne kijjanga ekirowoozo nti has to betray the struggle ne kati wano omukulu we yawambira campaign bureau campaign bureau nga yamaze okufuna sente z'ekibi azze bayisi yatwanjulira bwanjulizi muneke n'agamba you see we are going to buy vehicles ani omukulu Nandala tugenda kugula emmotoka ezigenda okunonya akaluka presidential tugenda tu proposing a drone enda kugula yagamba twaguze kati bali ziri ku mu shipping process zijja era tubadde twagala tuyise tuzibranding tuziseko logo y'ekibiina tuziseko n'ebifaananyi bya candidate kati awo excitement of course omanyi
tufunye ebyuma motoka batono abalina capacity buza ebyo byaze bivawa sente tuzijewa nagati umanyika inafulumyemu yali yakavako mu America inafulumamu awo natambulako ko mu network batuwadde bijja tubatulyawo motoka ngazize V8 drone ne double cabin era ne bazibrandinga ne bazileta ku kitebe tubirape candidate agenda kutambulira mu mbeere y'ekitiibwa ng'atunda ne kala ya blue ne logo yaffe n'ekimuulizo twali tulyawo candidate omulala mumanya gammawo nga naye alonkinze emmotoka zezimu yalina V8 yalina double cabin yalina ne drone era nga zirize zino seti yennyini linyamwawo katono Ndowooza ebigambo mubiwulira obujulizi bweyongera okuvaayo ku Nandala Mafabi ne Patrick Oboya Muriat. Bino nno byongera okulaga nti Mwai Museveni ebibiina yabi-infiltratinga dda. Kubalaba emmotoka Mao ze yakozesa zaali 3 drone double cabin ne V8 era nga bwe zaali ayino FDC nazo bazifuna kitegeeza nti zidemmotoka omuntu yazigula ali omu then nazigabira abantu ab'enjawulo. Ate wetegereza no wa UPC naye onasanga nayo kyekimu katonna okugenda kumanya litulaga Munnayuganda zukuka yimuka manya nti eggwanga lyo ligenda era bw'otaabe ggwe eggwanga Uganda liyinza obutanunulwa kuva mu ntata kati tewali muntu mulala gwoba weesiga okujjako gwe weesige gwe mutima gwo nti gwosobola okukola ekyenjawulo gwosobola okukyusa eggwanga Uganda okufuna ku nsi ennungi okufuna ku nsi emirembe tewali mulala okujjako gwalina Makanda tugasimbye mu kibiina kya FDC yimuka tambula tusimbule tulabe nga tutaasa ensi yaffe. Kakati tubadde ku motoka motoka zizze mufunye FDC efunye zifaanagana teri abuuza kati abamu tutandika okukola observation motoka zezimu mu election zonna ze tubadde tugendamu tetubeerangako na bikozesa ebifaanaganako bwe bityo. Tubadde ne Dr. Besigye 26 21 2011 2016 teri kibiina lwe kyali kiguze emmotoka nti kizigulidde candidate zigenda kutabaala ki. Tulina V8 tulina drone tulina double cabin. V8 yakutambulira mu candidate drone etambuza bannamawulire double cabin ya security. Netugamba enawe buli mulembe nebyago kubanga mu biseera bya Dr. Besigye parliament by then yali tenaisa sente ziweebwa ebibiina ebirina abamemba ba parliament kati kwabanga kweyiga mu bamemba naki kati mu kaseera kano neboli awo savings zize zikolebwa ku sente ziri nga kisaanidde okukolawo enteekateeka ey'enjawulo. Tuba tuli awo nga Mao naye zene tuluze zimwe zifaanagana ndigezammwe kati fe abamu kubekengera amangu netandika antena zaffe ziyambusa waggulu twongera okwetegereza embeera nga bwefaanana netandika okutalaga eggwanga lyonna ng'olwo Oboy ye candidate kati Secretary General awambye presidential candidate wa FDC because gundi campaigning bureau agijewo kati ya mu managing ngaki ng'omuntu teri lunaku Secretary General yajja ne basawo neck meeting ne bagamba nti tufunyemu tufunyemu obuzibu mu byensimbi tukalidde oba amafuta gaweddewo oba posters oba ki kakati fe abali mu gundi naffe nga tunoonya akalunga ba candidates nakugambye neck yali eyisiza nga waliwo omugabo gwe tulina okufuna voter protection fees then nomination fees ne posters tugenda okuwulira gundi bamuwaddeyo ku sente $5 million bamuwadde nga candidate w'ekibiina ne gundi yaŋŋambye bamuwaddeyo 10 olwani agaba nga Secretary General akubira candidate ye gwasiimye nti nona akantu namugamba otambula otya nti tutambula bulungi enkya jangu kwekyambogo
na bone tulya milioni 10 kandi tunakubira mumanyi tubamwa nebikwano mubadde muliziganya Kyambogo ngolubogera kuliwa oyo wali ofisi y'omukulu n'amakage gali Kyambogo kati ogeno badde uliziganiza ne candidate muno mga why ne posters kyankutte naku zino n'amafuta ansikira ku kkubo kati nakubira laga why mukulu yagabye yakantu gote yakuwadde yakodde mmeka yampadde 10 nange kamukubireko n'okuba akasimu nga teri akakwata kakati we wajjira n'ekigambo ekyo ekya thigh power ne kyeyongeramu amaanyi nga bannaffe abalina ku bisambi bo ate bafuna obwangu nnyo era bwe twava mu kalu kubimu ku bye twasooka okuproposinga kwe kusaawo policy ya sexual harassment mu kibiina kya FDC nga abamu bye twa experiencing mu kalu nga tulaba maybe it is also another tool that is being used against others. Era naleka processing police to proposing zenga wateredwa ne committee. I don't know whether they enacted it. Nensubira bagisawo kakati waliwo akantu akansiiwa kakati tutuuse ku lunaku olw'okulonda lwennyini mu wiiki ey'okulonda ntadde application sende ntadde namba ya polling station zenina ne ba polling agent abagenda okukuuma n'akasente ke tukanyiza ke bagenda okukuumira ngenze nga ndi ku resolution ya NEC buli candidate parliamentary agenda kuwebwa ati vote protection fees in reply ne bangamba omukulu yagambye abe Kampala ekibiina kye kigenda bakuumira akalulu kitya nti abagenda kusaawo ba polling agents kibiina kigenda bawo mu submitting just number ya polling station zemulina ebisigadde muberekere ekibiina ani yasazeewo bw'atyo nze ntuula ku NEC tya sekretary general Bweyakoze ki bweyatugambye ninsayo namba ya polling station zenina mu constituency nininda abantu be bagenda okunsindikira bakuuma akalulu bagenda bajjawa mu constituency edye mu constituency za mumwe nnyini mwe process etandika ddi yatandise dde bibisinga byakoleddwa dda era sebo ku lunaku lw'okulonda nze ng'oggyeko genda ku polling station nenkuba netikinga akalulu kange saalina mulimu sirina gwe ndina kusupervisinga sirina gwe ndina kulinda kujja mu returns eziva mu ground nenzira ewaka nolinda bakamale ninda bakaba bange bangambe wangudde kakati nze okufuuka omukambwe we natandikira lutalo lwali ku returns ezo akalu balangiridde munange gwe twavuganya naye wa National Unity Platform Kasalozias awangudde akalu awangudde n'obulumeka nina kulinda ku radio wasimanyani ali ku tale sente wange computing oli waka usually what happens candidate obeera ne campaign bureau yo naawe era obeerako ne computers ali ku computer buli DR form ejja ng'agatta electoral commission egenda okulangirira nga gwewagasse dda weeruuliza oba oli mukalu oba toli mukalu kati ebyo nali sibirinaze and I felt an injustice of the highest order nalabanga bampisizaamu amaaso ne candidature yange tebagirespectinze era akantu kenjagala onzigireyo katonda twalabako gundi amuli yati wano webamugirira ne bamwambula engattu bakola biki ebyo ako nako kaali kabadde siso akayita kabaddi ku nomination day engeri gye batuwambamu kubanga emmotoka zaali already zize sibwali twali tuteeseteese nga tugenda muwerekera kuva ku kitebe mpaka ebigogo gye baali baba nominating kakati twali tuli awo police esazeeko manyi by then baali nnyo mu linnya lya gondi covid SOPs distance keep distance now you cannot convene like this, we cannot allow you having a procession ne bawamba candidate ne bamutubako nga ne motoka za mwezi limu zirina yes iri motoka zasigala awo zimu zagoba mugobenga zigoba za police okukola ki amugoberera so bawamba muwambe naye kyenjagaddemu ku lunaku lw'okulonda luwedde enkeera because fenna twakkanya nti akalulu electoral commission yakabba
okusinziranga ebyava ku ground akaluba akabba era presidential candidate ali awangudde His Excellency Robert Kyagulanyi naye nava n'agamba nti babbye akalu kange kakati nga the only way mu bantu nga ffe abaddeko mu leadership engeri gy'osobola okuvaayo ne substantive information okukakasa nti akalu akabbye nojja ne statistics n'ogamba nti okugeza wano twafunye obulu bwe buti naye baatuwadde bwe buti nenziruke najja nakumbi kati nze activism munze azukuse nzikiriza akalu ka parliamentary nkaluzinze naye kati tulina okulwana okulaba nga obutali bwenkanya buvaawo mu byokulonda nembuuza tale center ya presidential tale gundi DR form zonna zaze oli kyava mbuuza tale center kikyotegeeza Habibu tale center yabadde luddawa nemuga kyogaa tetwadde na tale center nenga tubadde tale center dino twali tugenze mu kalunga tetulina tale center nemubuuza DR form ezange ziri luddawa mwangambye byonna bikolebwa wano waliwo ayaleseeko wano bazadde mmeka bagudi yazo kazi Katonda Habibu ebigambo ndowooza mubiwulira si byangu byampuna mbuuza nonyaza presidential nezange teziriwo kati nembuuza anyway kati nafunye obulubumeka obuuza kandi tete obuuza obulubumeka nafunye obulubumeka Habibu kakati olaba bantu bonna bali disappointed because how do I get disappointed ku results zesimanyi zo ziriwe mpapula zo ziriwa era njaga kumanya list yaba agents abakumi akaluka because I need to say thank you to them at least nze I'm still a younger man siso akwerulinga out nti ebyofuzi bikomye 221 the same people abakumi akaluka 221 benino okukapitalizingirako mu kuzimba jane ekolaki eddako so I need a list of the agents who protected my vote then I need these returns DR forms nazo ne computing manyeti wano nafunyeyo bulu butano obunafu bwavuddewa wano nafunyeyo 10 cheche njawulo ekyabaddewo kweno wenfunye oli ku kitebe kya FDC Josabe yes nengende wa secretary webyokulonda electoral commission nangamba ebyakoleddwa ku luno nabyatukoze nemuga okakasa tatawadde na tale center of all the money that we splashed in these elections netabeera kona accountability process because how do we account back nti twakozeseza sente bwezi netwasobodde okufeedinga ba agents mu bitundu bwebiti twalemereddwa ku percentage bweti you know that is the process that enable you accounting for the money you have spent kati awunzewe natandikira obusungu era netandika okusomooza abakulembeze yes we have lost but there are issues to discuss kino ekintu semujwa kibuukamu atya kakati semuju bali ku campaign bureau eyakasukibwe bali omukulu therefore nabo balinga buli omu yebuuza kululwe twafunye machinery gendo tukolera emirimu what is and you know by human nature buli muntu ayagala kintu kyangu nze bwongamba ti ogenda kutalaga eggwanga lyonna okumobilizingira NUP nzire wakanga ngamba buli mugwe bampadde era njogerako n'abewaka ne mbagamba nze okubulamu okumala emyezi 6 buli mugwe bampadde muki munene kumacha bakubira akasimu bakukyusiza bakutaddewe ku district y'e Masaka gyogenda okumobilizinga yokka osolo kaya nti njaga gwanga lyonna so by human nature omuntu yenna ayagala bwangu kati abantu abali bateteekeddwa ku campaign bureau kasoli yawamba obuyinza bwabwe n'omulimu n'obuvunanyizibwa n'abuwamba after all nga n'entambula balaba batambula linda kunkubuuzaawo katono nyawo nga tuwunzika akadde nkalaba katwalaganya yese mujwe empapula ezize yazijjawa anti kati information jenaweebwa nti Kampala aba Kampala
tugenda bakuumira kati semujjuwe engeri gye yali he was outside Kampala ayinza okubanga yeye yalina choice eyekola ki ekuumira akalulu bwembu ne bawamba afterwards nanoonyereza nga ne mu Kampala fenna tebatuwamba balina be bayiikiriza ababuuka emiggo gyabwe giri gyenkulaze gye twayitamu nga tufuna tiketi fe be bayiikiriza era ne I think there was a list from somewhere nga waliwo abantu abalina okubeera frustrated baagala tebakola ki tebagala waliwo akantu kenjagala onzigireyo bulungi mawulire nawe kenyini okyogerako nti wali ovamu FDC olina ekiwandiiko kyewabawa naye n'ogamba ekiwandiiko kino tekigenda kufuluma mawulire programu eno bagiyita namwatulira kituufu ekiwandiiko wakiwandiika nawandiika ekiwandiiko ennaku z'omwezi 27 oluvannyuma lw'okutuula mu NEC meetings ez'enjawulo nga tusaba accountability nga abamu bwe tubeera mu communities ezimu mubeeramu be bayita ba seniors ne mubeeramu be bayita ba lords nga bw'abazze asobola okugamba nti awo buli omu bamuwa ekyemisana bamuwe ne transport kati ne mubeeramu n'abo baffe abali ku receiving end bebagabye transport obeera mubamufuna nosayininga ne bagamba nti anapakira leero tobeera mbawanika omuki n'omukono kati ne batandika otulabira mu layini eyo who is you to ask for accountability? Do you know the money we spent? Money in billions, and you think yes, but it is our role. We are here as representative of the majority outside there. Bagala okumanya, how did we fundraise, from which sources, and how did we spend? That is our role here. Kati abamu kufa abalemerako obuswanyu ne butandika okukola ki tuyita ntwalo wali ekiwandiiko kyowandiika kati mu kiwandiiko kye nawandiika njagala ozimu ku nsonga ze nalambika ezirese obutakkaanya mu kibiina nga bwe zitasalirwa magezi mangu zisobola okuleetera bammemba abasinga okwekyawa ne badduka oba abamu ne babeera nga baleesa olutalo mu kibiina mwalimu ensonga ya accountability nga twagala okumanya sente ezakozesebwa mu kalulu zaavaawo because mu twagendera mu kalulu nga treasury yaffe yali eragaya sente zaavaawo ate ne tugenda mu kalulu ketwalaba nga almost kekaali most expensive election ever ku bulu bwe twali tufunye nawulidde secretary general n'adala amafabi ng'agamba nti kekalu akakyasinza okugenda mu sente ntono naye okusinziira ku observation ekalu akakyasinza okukola ki ogenda mu sente nyingi bw'ojjukira akalu ka 2016 Dr. Besigye yanominatinga oluvannyuma lw'okunominatinga teriwe twagenda mu bitundu by'eggwanga nga bannansi sibataddemu be basondanga sente ne basondanga embuzi ze tunaalya be basonda enkoko ze tunaaliwuuta mu supu to the extent ne batuwa n'ebisulo we tunaakola ki we tunaasula this time round kana akalu kekalu nga buli abadde campaign team abadde adda n'akaala awense waka otegeera nga buli abadde ku campaigning team abadde alina room hotel mwakola ki mwasula accountability sente zivuddewa kekalu ketwagulamu emmotoka ne tubeera ne V8 nga specifically ze kunoonya kalu drone specifically ze kunoonya kalu nsonga kyendala gye wateeka mu kiwandiiko cabinet double cabinet ze specifically kunoonya ki kalu so ensonga ya accountability nagisimbako nnyo esira sosi ya sente zivuddewa by then nali sinazimanya zivudde wano kati atirise okusinziira ku bigenda mu maaso nazikoze eki nazitegedde then ensonga ey'okubiri ng'ate nayo nkulu ye allegation oluvannyuma lwa Sebugwawo owekitiibwa Sebugwawo Joyce omujjukira yali meya w'e Rubaga oluvannyuma lw'okwegatta ku NRM ne before nga tanaba kwegattayo ojjukira Muzeeyi Museveni ng'ali Kololo nga addressinga parliament n'agamba we tunaatuukira mu 2026 tewajja kubaawo bibiina byaki bya opposition after all I'm in talks with some members in the FDC, I'm in talks with some members in the DP, I'm in talks, I'm about to reach out to members in Nup. Question eyo yali nene statement eyo yatuleka nga abamu twebuuza ebibuuzo
who are those members bayogera nabo mu FDC may it be a propaganda aiming at dividing us because a dictatorship ekolera ku divide and rule I saw South statement ngegenda bakola ki batomereganya ne mwawukagana kati ne tandiko ku bamu ne tandiko kola auditing ani gwayogera naye mu FDC twali tuli awo Sebugwawo nga bamwadde obwa minister Sebugwawo mu kugenda abamu twamussa kuninga twatandise kumussa kuninga mukama waffe president Geno ow'ekibiina Patrick Amuriat natugamba atukoledde bingi tekyetaaga mulumba mumuleke after all abadde akuze mumuleke maama agende ayiye katuba tuli awo ne wajja amaloboozi amalala nti kubasigadde mu FDC waliwo abateekateekeddwa ebifo ne basonga mu secretary general Nandala Mafari yagenda ku bwa governor bwa Bank of Uganda era tewaayita kaseera naye n'atandika okweyita governor n'abamuliraanye nga bamuyita governor Nandala Mafari yes kinoonyerezeeko in some cases yeyita governor netandika okutya netuwulirako nti nno waliwo n'omulala bamutwala ku bwa minisita bwa wakisi ani nti ye party president Amuriat boy kati some of us we could not take the allegations lightly afterwards twatulyawo ne tulaba endagaano ya Mau ne NRM era mu ndagaano nga mulimu nti mutuwa kino executive ministry then ne state ministry ne slot mu yala kati netandika comparing notes twagenda mukalu Mau nga alina V8 nafe tulina naffe tujifuna mukasera kekamu kakati was allegations nti Mau ali mu cooperation agreement bamwadde obwa minister bamwadde ne slot muyala kakati naffe no tubiwulirayo ate naffe nenkwata epeni nempandiika ekiwandiiko neŋŋamba nti twetaagawo internal mechanism okuinvestigatinga queries complaints members zonna zebakola ki zebalina nenkola list ya complaints one of them was about accountability. What was the source of our money that we used and how did we spend it? Eyokubiri allegations za cooperation wakati wa FDC ne NRM. Linda ko katono Habibu ebyo ekiwandiiko ekyo nga bwe wali osazeewo nti wakikwasa bali lwaki tovaayo n'okituwa nga bannamawulire? To be open to you, one thing I regret kyekiwandiiko ekyo mu kaseera kano kwe kwati search fulumya mu kaseera naye era I gave a reason to myself. Ningamba Habibu, you a small boy. This part of this has found us who are still living. It has found us amongst the members who are still living. Who are you, Wembo Habibu? Okalakala n'ensonga enzito bweziti ozikube mu public nempandika ensonga zaali ku pages 4 zaali ensonga bwe mbaseerabidde bulungi ez'enjawulo nenziwa party president n'awandiika ennaku z'omwezi 27 mu gwe 12 2022 nenziwa president. Kiwandiiko kirete ku kitebeekamu ki kaakati engeri gye kiri nti eri wavaayo nozolaba ataje chepe kati ndaba ya NUP kati Buwemba Habibu ali nnyo mu business ya NUP. If at all nga kisoboka nga nja kwogeramu ne bakama bange mu NUP njogere nabo bwe kiba kisoboka ekiwandiiko kino mpite bannamawulire because I have had some issues. The secretary general of FDC ne munne Amuriat kati bentunuliranga Mau ne Siranda batuziza press conference kazi je katono ebiri mu gwanga Uganda wama olemwa bino musaba kamuzamira naye eri mu COVID gwanga lya songa zino nene yes Mau ne Siranda batuziza press conference na jana nkumbi mu kifo ky'okunnyonnyola
sente gye zaava era bagambye sosi ya sente temukola temujoogerako naye n'abatwogeddeko nabo balina ze baalya ne baleeta ekyokulabirako Erias Lukwago Lord Mayor yagenda mu kooti nga bamugoba mu kanso n'awangula omusango ne bamwa $5,000,000 ezo gavumenti yazimuwa. This is his money. Yagenda mu kooti n'afuna court awards nga nange bwe nali mu kooti ne Katolo bwamu obijjukire kooti ne awards kati bw'ozijjayo ng'oga nti kati bali kumbi n'okugamba Ssemuju member of parliament afuna omusaala kuva mu gavumenti ze baliko byokukola ki okuyingiramu ndabye abakulembeze nga bafuuse ng'abalandi road abalekamu omutima gw'obunaku najja nga akubanja rent nga mugamba mwezi guno nga tekuntambulidde bulungi nakubuuza nejjo nalabye oyitawo n'akaveera k'ennyama bwekuba tekutambudde bulungi sirina kulya kakati nja kusaba bakama bange olukkusa nja kwogerako ne secretary general possibly president bwe mba nsobodde okwogerako naye baba banzikiriza okujja tutaakirize ku nyumba ezimu ku nyumba ze tulina okukwatagana nazo mu formation ya United Forces of Change okusaawo enkyukakyuka ya namaddala tugitaakirize nga tena saanawo because I do fear that bwolaba olugendo lwa Museveni mu kusaanyawo institutions ebyobufuzi yasookera ku UPC n'alwanaganya Jimake ne gundi n'omusajja ani Katonda Otunu olaba Otunu obajjukira ne bakubagana ne bayawulamu kati olwaleero UPC erimu NRM najja n'agenda ku DP ne tutunula ne tulowooza nti ebintu byabwe bya olwaleero DP erimu NRM kati singa successfully njabwe ba proteins batwala FDC who will be the next target najja kuba Nup. So it is wise enough at least abasolo okuyambako ne tuyambako okuzikiza omuliro guno nga tekunasaanyawo nyumba njakogerako ne bakaba bange namwe njabategeeza wekibanga kiyiseemu dirwe n'ayatula n'ekiwandiiko nse mu public nse ekimanye tweyanziza nnyo tebali ne Abib Buwembo yali wa Forum for Democratic Change kati wa National Unity Platform ensonga ezamujja mu Forum for Democratic Change azoogeddeko era azitaanyiza bulungi ng'olya nsonga nnene agamba ye yabirabirawo n'adduka era n'akola ekiwandiiko neyeemulugunya naye tebaabifaako kati olwaleero bakama be ate be bavuddeyo abaali bakama be mu Forum for Democratic Change bavuddeyo ne baanya ensonga nti ddala waliwo obuzibu Secretary General ne President wa FDC balina gye bajja ensimbi balina gye bajja amateeka balina gye bajja ebiragiro watali birungi walungi ye gyayise mu Bwakabaka bwa Stan naye nno kino kitutwala wanga ffe bannayuganda kyekumanya nti ensi yaffe si nnyangu kati obuvunaanyizibwa tetulina buteekamu abo bekulembeze bwe twalonda abali mu bifo by'obukulembeze nti bagenda otuyambako okukyusa eggwanga Uganda kubanga bo balaze nti bafa ku mbuto zaabwe bafa mu kwesanyusa ebirala tebibakwatako kati gwe munnayuganda abonaabona Omunnayuganda agala okukola ku Uganda empya gwe alina abaana bo nga tebasoma alina abaana bo nga tebalina mirimu naye ate nga wentaze bafune emirimu nga toyagala kino okifune mu Uganda empya yanno esambyako yanguwako okimanye nti gwe osibye enkyukakyuka gwe olina okuyamba abaana bafune emirimu gwe olina okwewa essanyu nga ofuna omukulembeze akulowoozaako afaayo nga munnansi ate nga ayagala ensi ye omukulembeze oyo n'omufuna otya olina kulwana gwe oggyewo system etakkirizisa kufuna mukulembeze wa nnamaddala otekewo system ekkiriza okufuna omukulembeze wa ddala bino byonna tulina kukikolera wamu nga bannayuganda tulina kusitukira wamu nga bannayuganda tulina kukikola nga ffe bamwanayinki abaagala enkyukakyuka ekijja ne kijja ekiba ne kiba ku lw'obuyinza bwa Mukama njagala mbasiibule tujja kuddamu Mukama asaba bankuumire ebigambo byo bwe bitambudde bya Forum for Democratic Change mwana agambye nti kati Forum for Democratic Change FDC bwe bewedde
mwami Museveni namala okugigula target eba ya National Unity Platform ate nga teweeyibala yandibanga naye yatandika dda nga yasigamu abantu be mwebali nga bali omwo babafuukidde abalungi mubaagala nnyo mubasuusuuta naye ate nga bakolera mwami Museveni nga just balinze ka time ebintu byonna binayonoonekera kale omukama asaba bankuume tujja kuddamu mweraba